onyumidde njagala nkulabe buli kadde kati soko zanye yokka nga temuli bivuga ay'amaloboozi yokka ino wano onyumidde njagala nkulabe buli kadde studio yange yasooka yatandikira mu Kiyigo abayimbi ne banjikira bati nembagamba kati wolon tugenda kola we tuti ogenda eri mukadde nakulaga woino okulima nakulaga woino okuyi nga balima balima ensiko alani zinali manyi nga we nakube waka abantu ne bawulira nga bayitawo we bati ne bajja mu Kayigo mukati e Kampala nga wali abantu abangi nja kubeera abantu abangi era mulimu abayimbi bangi bagambe bannange ng'okuba bulungi nkolera meka 2 nkunganye sente mbeere mugagga saakola yadde akayimba akabibibi Nando yali omuyimbi wange yasooka mu Kampala wetwalinga mu studio nga tukola mu kazigo kaffe sawa 3 awe ebikero lumu byawogananga nnyo nga tulina stopping era yayitangayo mu kikere alikuwa tujja kuddamu ndooza mu dakiika nga 2 awo oba 3 bimanyi okkowa kuba oluyimba mugana naye nga piano nfu angamba gwe tofaayo jangu tewali ngeri ndala muga waliwo engeri newankubadde emenyamuko nangamba gwe jangu tukaye tu setting up be ebintu waliwo kye bayita plotting ba producer baba kimanyi plotting ne mouse endongo njikola ne tukoleyo empologoma kati go sinagamba naye kati ono omwana baba sokuba endongo bwati kubuno obuma bwayina nga tayinaako yadde piano kati bwenkeera ku macha ne muteeka mu studio y'ebirooto bijjalinga ayagala Nando yalina mukwano gwabera South Africa yeeyita erinnya yeeyita mpologoma etalya muddo nawo nagamba gwe Alan Cruz katukuyimbe kakayimba naye Nando nange munyimbe mukko Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangaazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okujjako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Nakakubira wano nakakubira omubumelodi obuwooma mbukubira kuno then ziri engoma endala sanyo zikubire kenza katono so obadde ogamba buno obumelodi obuwooma buno obwa chorus bukubisa kano akapiano akatono naye ebiseera ebisinga beats ezisinga nze nyumira nnyo piano entono ku nnene sure njagala amalobozi ge galiwa amalobozi gali eno wansi amalobozi gagana jamu ebivuga mwana sijira byanda kuwapana kaste unugu mash up the ula them them and the love nafunye pologoma olundaba ne uluguma zenine pologoma olundaba ne sanyuka ene pologoma terya muto etekala fukupilo bwenda bange kole fujo emanyo obufono buto cheyo ya chenji wa mama ewange yafuka mwana sijira byanda kuwapana kaste uluguma empologoma etalya muddo kaste uluguma empologoma etalya muddo kaste uluguma ene etalya muddo kaste uluguma empologoma etalya muddo kaste uluguma
Lioness, lioness, Dampita the king of the jungle. Lioness, lioness, where are you? We're gonna light up the candle. Okay, ladies and gentlemen, Alan Cruz is my handsome name. Mr. Handsome, I'm here representing right about now. Tuli mu Ghost Empire Records wetusinzidde okubanga ate tukuweereza olunaku olwaleero era nga njagala okutegeeza wano wetuli olunaku olwaleero tuli ne producer wa house, producer akoze ebintu mu Ghost Empire. By the way, njagala osooka okwebaza Ghost Empire, thank you so much. Obutono na sente ng'ogenda ozimansa naye n'ogenda ng'oziteeka mu bavubuka. He's one person who has invested his time mu bavubuka, akkiririza mu bavubuka abato. I first saw Ghost Empire ku TikTok ng'ali ne Pinky naye nga awa ku bavubuka sente, awa ku bavubuka obuyambi, which is so nice. Kino kyansanyusiza. He has one of the biggest record labels mu 2025 zetugenda okulaba nga zireeta abayimbi abapya. Bw'oba oli muyimbi ng'okimanyi olina talent, noonya ku Ghost Empire Records. Teekayo empapula, tomanya muganda wange essaawa yonna wekikuteera. Tomanya balina baproducer abato, teri baproducer bantondo nti oyo musajja mukulu. Yaleese producer muto Bloody, yakubye empologoma, yakubye kinawolovu, amaanyi ku ground mangi. Nina musajja wange bamuyita Jose Extra. Mugambye ne mugamba Jose wange nga ayimbye endongo ng'ebadde ekyala alidde mu kisenyaawo. Nangamba musajja muleke, tujja kulaba ekyokukola. Nkubambi nja kusaba mpere musajja wange akakisa ashininge kayagala nnyo okuyimba. Njagala omwakakisa ya shiningeko. Kakati onakola leero, he's one of the youngest talents so far as raisins omwaka guno 2024. Agadde omwaka guno n'ennyimba 2. Mpologoma ne kinawolovu. He's a very young boy. He's a very talented guy. Ali mu size z'aba atini naye muganda wange byakola byewunyisa birabibwako. Akoze ne Nando Love akayimba aka mpologoma. Nga sinnamwanjula njagala just atandike obaggulewo nga just atuwambuwe piano nga yagikuba tuwulire ebivuga bino abimanyi nnyo yabiyiga buyizi naye just njagala muwulire bwe bagamba nti Cruise exclusive yabavubuka yo yezira kumanya nti waliwo ekitone yo nejja negamba nti ono katumwongereko muganda wange mbadde nsaba nga tonnayogera kintu kyonna bakubire mu gita bakubire mu gita olyoka babuuzeeko bamanye eyakoze empologoma eyakoze kinawolovu yani oyo olwo tutandika okwanjula talents empya. So mulabi wange omulungi, introducing to you the new producer Kuset. Tandikirawo abakuba kwa iPhone baleke Nando mukwate mubuza aliwa Nando Love mugambe tulina Alan Cruz wano why I say ndi wano ne Alan oliwa obadde Nando oliwa ajikubye kigoye agenze. So ladies and gentlemen, katandike bwati omusajja ono muvubuka muto naye ali so talented. By the way, you're so talented. Thank you. Badde nkusaba ojja kunyamba obabikulirewo ko ku maasango kubanga engeri gye mwanjula talent empya nali agadde omuntu n'akwetegereza n'akutegeera akwatwasize tugikubamu era ne Nando yakavaawo naye yakavaawo. Okay, kale nja kusaba oterere otandike okubanga obuuza ku bantu baffe awo tutandikira awo. Mwasuze mutya, mwasiibye mutya.
amanya n'eddoboozi nze Jene ate nga ndi producer songwriter ate nga ndi singer at the same time nange ndi muyimbi lwakuba nkuba music obweri ewaffe mu western bira bali abatoolo n'abanyolo n'abanyankole nomanyira otoolo nindumanya otoolo mama wange butooli senyo munyolo babuzeeko abatoolo babuzeeko nomanyira okuteera akazina okamanyire muno akayimba mukayita mutya mu lutoolo akazina ndi mutuufu konka mbaire ndi aho nga ngambira abantu nabagambire banange manyire olutoolo manyire olutoolo obaire okimanyire bentakimanyire baitu olumanyire betumanyire olutoolo betu waliwo akemba kange no parking no akazina nomanyire okateera kano no parking no space no parking betu akazina ako kahitingire ino mu myaka gya 20 konka akazina kateera ma airwaves oguba mweta Akiki Romeo iwo mumanyire sejja wo waitu so banange ndi wano n'omusajja oli muyimbi naawe ndi muyimbi oli signed under Ghost Empire ndi signed under ate nga oli producer ate nga ndi sound engineer mix engineer ate nga ndi songwriter wow gwe wandika empologomera ninamu parts zinawandika naddala nnyo melodies kati nga we sinaamu nnyo mu Luganda nga njiwa that part the melodies music ono ngenze muyiga bulungi naye Jose oyo alowooza simanyi music kati ampisaako ebintu ebyo ne mulaba ne mugamba Jose lwaki tono na lectures so gwe producer Jene era nga ne obanga oli muyimbi era weeyita producer Jene era channel zange zonna nziyita Jene Music because I carry a lot production buli kimu sinayo accounting eriko producer over artist so nkigatta lumu music okay so gwe Ghost akusangawa anange simu ndowooza tuzijjeko simu yo silent mono so wano Ghost akusangawa gwe ero jotya mba n'ennando tutandika okukola music olwo ndi Makindye ku Mayanja ninayo akayumba kange akazigo kange twayitangayo mu Kikere n'ennando nga waliyo ebikere bingi wansi eyo kati nga Nando amanyi okujja eyo ne tukola endongo mu kazigo kange eyo naye obuzindaalo bwange era ka studio kange kajjanga mu bbaga ka laptop ka piano katini sound kadi ne ka mic kati Nando aŋŋamba naye waliwo omugagga ayagala nnyo music wange naye naali agadde ategere ne producer wange ŋŋamba ku Sunday yaŋŋambye osobola okujja tusobola okugendayokko ne tubaako be tukola in his presence ayagala abanga we tukola nga we tucreatinga Sunday etuuka tugenda biseera ebyo Ghost yali abira side ze yeegayaza tuuka ewa Ghost kino ne piano yali nfuuka olwoosa agenda ne piano tukuba oluyimba mugana naye nga piano nfu aŋŋamba gwe tofaayo jangu tewali engeri ndala muga waliwo engeri newankubadde emenyamuko naŋŋamba gwe jangu tuukayo tusettinga up be ebintu waliwo kye bayita plotting baproducer baba bakimanyi plottinga ne mouse endongo ngikola ne tukola eyo empologoma kati Ghost n'agamba naye kati ono omwana baba sookuba endongo bw'ati ku buno obuma bw'alina nga talinaako yadde piano kati bwenkeera ku makya ne muteeka mu studio y'ebirooto bye gyali ng'ayagala kikyagenda okukola awo Ghost n'atugamba mumanyi empologoma mwajja nayo empologoma yaliwo empologoma esegeeza tetwagikolera wano yo yaliwo kitegeeza Nando yali kyaliwo nga muyiriba gwe gwakkiririzaamu naawe okkiririza mu ye nnyo bambi genda mu maaso tugikuba empologoma
mwagina muddemo teyaliwo. Nando yalina mukwano gwe abeera South Africa. Yeeyita erinnya lye yeeyita Mpologometa lya Muddo. Nawo nagamba gwe Alan Cruz katukuyimbeko akayimba naye Nando nange munyimbemu akayimba Alan Cruz. Lindako Nando nanga iPhone bana mnatusonyiwa. Nando aina mukwano gwe South Africa. Yeeyita Mpologometa lya Muddo. Kati agamba Nando amugamba nyimbaako nange. Ndaba oyimba nnyo nange nyimbaako kale Empologometa lya Muddo. Musajja Nando ngamba naye waliwo project gye tulina okukola naye tugenda gikolera eyo wa Ghost. Nga nange sigimanyi nga naye tagimanyi. Atyo tumala obisetinga awo kubidde kyakacalike bambi tudda ku balkoni. Nando yali anzikirizaamu nnyo era anzikirizaamu abeera akingamba newe tuba tukola mbasina mirembe abangamba kimugwe nkukkiririzaamu kuba byonna bikube. Angamba oluyimba tulina olukola kati Empologometa lya Muddo. Tudda ku balkoni tuseka maife tetupapa we tuba tugenda kukola we take our time. Katutandika oyimba ebyekisiru Empologometa lya Muddo nga tebigattagatta. Kati angamba omanyi so ogenda obeeko codes z'okuba tuzimbira okwo. N'ensuna ezo kodi ze mwawulira mu luyimba zeziriwa njagala bw'ogamba kodi ngobagamba nsooka nkuba kodi zino ng'opoozinga ng'emboozi yeeyongera awo nsooka nkuba kodi zino tandika etuka weetandikira wennyini awo nsooka akojja kajjayo sooka nkuba kodi zino kuba kodi zokka ezo kodi olonze enkuba mu nju yakyali ku balkoni yafubutuka emisinde wabweru Empologometa lya Muddo ikazita oluguma Empologometa lya Muddo kati awo nsika kwatamu otyo ava ku balkoni ajja ndi ku kodi sabula nga mugamba nga muddamu fe tuba tukola music waffe ebiseera ebisinga we join Nando ne Jene is like another different living thing ebiranga duo yaffe we write we add melodies we set up buli kimu tuba tukikola ffenna era naye angamba wano singa okubako bwoti it's more of working together than you're taking responsibilities on to obono muyimba atono producer because we share the same some of the same energy mu writing ne mu melody ne chichi ajja ayimba Empologometa lya nga ndaba mulimu ekibulamu na mwanukulirawo nganjiwa kituwe lwali luwedde tuwa amaloboozi gokka kyetuliko wano kumanya Empologometa lya Muddo bagiya batyandire producer Jene how is it spelled Gene okay Jene ndine producer Jene ali mukundaga engeri gye batandika obulamu bambi ne kacalike kanando ne bazimba izimba obulamu wali baddeko ne chaliwo nga bwato bwali nkimanyi mu ndongo mu ebiri oyina chaliwo akukkiririzaamu okitegeera kati wano ng'ateekayo sokezi jemu zino mentos wano twagala kuwulira ndongo nawe yatandika ngako nange kompyuta Empologometa lya Muddo Empologometa lya Muddo kati kazeeyo kaze mabega tandikira wano Empologometa lya Muddo kati olwo atuula ku kodi ziri wane eddoboozi tulituuza ku kodi zaamu emabega bannange ffe ndongo abamu tuli wagiyigira wano jose kodi ozirabye Empologometa lya Muddo Empologometa lya Muddo muyiya chorus egba kati ebisigadde biba byangu
So ajja mwiya chorus we mutyo muli babiri na chorus ero muri wa Empire tuli wa Ghost kati ewe waka mu sitting room awo mutaddewo obuma bwammwe tutaddeko obuma bwaffe ku side ngenda kuwa akafaananyo jakateekako bakalabe ngenda kasaako olwo nga buli awo ku side obuuma kati genda mma kasita chorus eggwaffe wano olimba luba luwedde kati ekyo mukikola ne Ghost waali awo nga waali ng'alabira ddala talent eziwedde emirimu yatugambirawo mmwe buli omu annyinnyonnyole ebizibu byasaaze mu industry tomanyi ekyo nkitegedde kati you are talented kati muŋŋambe biki ebiganye eno talent ennungi bweti oku elevatinga oba okuvaayo nando naagala sooka ne producer nali nina listi yange bweti omanyi buli kyuma kyeneegomba bwe buli kyolabako waneeno bambi nga listi mbeera nayo bwenti mu katabo kange naye ng'ebyuma bya bbeeyi Mike yokayoko ogitunuulira nga yabukadde 2 plus n'ogamba oba eno ndigijjawa Mike yokayoka ya bbeeyi Ghost yaŋŋamba wandika buli kyoyagala mu studio era buli kyolaba wano ndowooza kyenasalawo kufuna nange kanjigireko wano eno Mike bagita Rode NT1 5th generation latest ebera musene ngameka eno Mike yakamu 9 nga teriiko stand Mike yokka eno stand ya mitwalo 3 stand yokka kano ka piano akatono bakaita bati eno piano bagita Akai MPK era nalinga njagala ne ya black naine ya white iri nagiteeka eri waggulu eno jawaina ne muga njagala ya black ya mekeno eno ya mitwalo 9 eje bayita batya eno bagita Focusrite eyo sound card angalaba nnyo ewanne simu eyo mulabo wabina bakaita batya Focusrite kameka kali musene kano kalinga mitwalo 9 nejina emizindalo egigunda eje emizindalo gye gikyasinze mu ndongo olimba they are one of the world's most simanyi omuzindalo gumu guli musene ngambe tebatera tunda gumu naye labaso oguguza naye it is rare naye nga pay eri 1 million nya kitundu mama mia kati sound card yefana neti ampulya buli sound card ino ye sound card kati sound card yekola ki kati no sound card ekwata amaloboozi gano gobo oyimbye wano ku microphone nega filtering nega sengejja nekuwa quality ennungi nega feeding mu computer wow kalabe kantu katono bwe kati kano nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. So omugagga akugamba listing ebyuma nawandiika n'ebitankwatako byonna gwe nga birowoozo kyo biki ekitambula nga mpunze
Anze nali sibisuubira ebyo. What has been your dream? Dream yange ye. Before meeting Ghost. Yeno yennyini. Kubeerako mu label ngeri serious about music. Ngeri talented. Kati gwe tomanyi nesangayo ne chali wange. Kati noteebereza ekigenda okubeera wano. Nando. Ngawo naagamba omuntu gwe mbadde mu building nga mwena dreams. Kati era mwesanzeemu eyo situation. Ng'oli covered nga ali covered. Ng'omuyimbi nga ali covered nga naawe oli covered nga producer. Mwine Nando nga mulivinga bulamu ki before meeting Ghost? Mwana. Kyenzijukira. Kazigo kaali waawo ka mitwalo nga 2 nga landiroodi musasulangayo zike. Namugamba mami nze ndi mu kweyiya zonna ze mba ndeeseewo kikuli omwezi ogugenda okuggwawo nga nkukwasaganyiza mitwalo 10 n'oteekayo 5 naye yampisanga bulungi bambi era ngenda kuddayo mwebaze. Bitubeera awo Nando yali amanyi okujja nambuza waalidde nedda funayo kakomando wali eri waggulu unayinayo kasitoovu kange olumu ne tufumbako ku kamere etusooka tuli awo ebikere bwe biwogana ennyo nga tusitopinga session nga lugenda mulimu sound zimuno ojja kukomawo nkulage kubanze demo za Nando ninanga ndoozanga ogambye otya wetwalinga mu studio nga tukola mu kazigo kaffe saawa 3 awo ebikere olumu byawogananga nnyo nga tulina stoping era yayitangayo mu kikere fena twayitangayo mu kikere naye nga we are happy and contented. Kati nga ebikere we bireekaana nga tusooka tusitopinga alikuwa tujja kuddamu ndooza mu dakiika nga 2 awo oba 3 bimanyi okukoowa nga tulinda we bikoowa nga tuteekayo sound. Kati mugenda kuddamu yimba ekikere mwekiri omwo nedda mulimu oluyimba olulala olujja kubanga Nando yasazeewo okuyimba bisolo kati mugenda yimba ekikere kuba ekikere nakyo kyabayisa bubi ekikere kyatuyisanga bubi nga tulina okirinda kikakkane ne tuvoicing kwaffe buli kaseera tubeera na bingi ebyokukola naye tuba tetuvoicing nga tuyinza obba nga tuwandiika awo. Omanyi kizibu si kizibu naye osanga nnyo combination y'omwana omuwala nga yakwataganye n'omulenzi nga mukwano gwe bakola ekintu ne kivaamu kye kyasinga obbagata ne Nando. Kati Nando ajja atuuka ku studio yali alina program gy'alina ku studio endala gye sigenda kwogera ne producer omulala owakabi nno kati ajja waliwo kyali wange eyamuleeta namugamba oli gaaya akuba bambi yes tebamumanyi gendayoko nange naye nkoyeba producer biseera ebyo nga Nando yakaye ng'omulira ogwa baby wabbu nga producer bonna bamuyayaanira jangu nga teri atamuyise ali Nando najja n'atuuka ku studio mba akayimba bakayita fire era tujja kukata mu maaso eyo era fire nga okawulira Nando nanga asoolindeko twakola oluyimba nambuza naye gujini nyonyonyola ozaalibwawa obeerawa biki ebikukwatako ng'alaba munnyonnyola mugamba nze ambuuza naye sooleka eddiini yo oli muki mugamba ndi mu Advent anga kimanyi nange ndi mu Advent. Kati ebintu ebyasinga okungatta ne Nando nti twali tusharinga the same religion ng'olumu era we tubeera ne Nando tuyimbamu ku nnyimba zaffe ez'echurch nga we tupracticinga vocals zaffe. Oli mu Advent? Ndi mu Advent. Omanyi okuyimba ennyimba z'Abadvent? Nzimanyi. Kayimba ki? Nina akayimba kensinga okwagala. Kiseera kye kisigadde tutuuke mu maka gaffe kiseera si kine. Omanyi namukwano babita Sharifu musajja musiraamu naye asobola bwe muba mu motoka oluusi asobola okukubira ennyimba z'Abakatuliki n'agaazi munyumira nnyo so naye bw'oyimbye bw'otyo kati bambi so genda mu maaso awo ne twafuna bingi ebyali bitugatta ndowooza ne spiritually twagatta nnyo ne Nando. I found her cool ayagaliza manyi omuntu ayagaliza tuyagaliza mulala Nando twakolanga ennyimba nga tulina olutunda tobimanyi nako genda ulya nga bakukubira jene kasenteko kaakano nga tomanyi nakumanya ng'akubira ne price gye yalutunze nga yentuufu
nenga yazze waka mu kazigo ne mukola demo. Yakuyambye okujja kuba olwedde obadde tolina kyokola. Nze nabeera mu nju emyezi 6 renti naggwayo nga sirina kyenkola. Ng'ebyuma obirina? Ng'ate byuma ki? Nga nina awo kagundi. Nze ebyuma ebisinga byalinga mu mutwe nga nekkiririzaamu nnyo. Kasetapu nga kali awo katiniti. Kati nga wajja yali ankyaliranga nnyo. No yaleetangayo ne basiteeyo wansi mu kikere. Oyo ye Nando gwe mutima gwe yalinga ayina nga gangenda kutwalibwa producer wange. Tutunuulira kifo. Wotuukayo tutunuulira kifo. Asoka kunnyonnyola. Beera muzibe. Kuba busepiki bwabeeranga awo buneeno waneeno engatto. Na bwe tutuuke wa producer wange beera muzibe. Ebyuma nga mulimu buno obwaya. Buno omanyi obwa kala ebbiri buno. Yellow ne red. Black ne white. Agamba gwe wotuukayo beera muzibe naye wulira nnyo. Listen much. See less. Yakuleetera kaani? Bangi. Bwogamba mwana Nando yandeeterako n'ogundi omulundi ogwasooka nenga yazze mu kazigo kange akaabiri. Yaleeta Joey. Joeyiranda. Ayita Joeyiranda. Ora Joeyiranda ali awo mwana ng'atudde mu kazigo kange neŋŋaana eddono Nando naye akisussa. Kana akazigo tekasaana. Nga mugamba naye kati omanyi Nando kati tugenda okola lwaki situdde ebintu bino nenzi nga mbaleete eyo kye baagala kiri eyo. Gwayina kye baagala. Oba tebakiraba no problem nze nja kibalaga. Era nno ye Nando yalayira alina okukola nange paka nga balabye kiri eri kye yali ŋŋandabamu. Nga abaleeta nga batuula ku kikapeti nga kyonna nonna kikyafu kikadde kizibu. Biyenje bisala bidde eno bidde eri bumese busala ebikere ne biwoggana. Aleeta Joey. Aleeta Pinky. Annange Nando. Aleeta bamaneja be. Bamaneja be biseera ebyo nga bavudde UK. Kabaleeta paka mu kazigo kange. Yaleeta Chief Medi liwa fango. Chief Medi. Agenda labe eggaali ng'eyise naye alero ndio agenda kungoba. Nze atasasula bulungi. Nsasula bubi. Gwaleeta abantu. Eggaali yayiika. Nga Chief Medi yazze nayo. Anti eri emmotoka yayitekkirirayo. Nga mukireka eri. Waggulu. Ate mwina okukkira nga mwekwata ku bisenge. Nga wazibu. Enkuba weekikubamu. Kabaka weddemu. Bakkirira ku olwo bonna ne basaasaana awo ku veranda we bati ne ŋŋambaho. Leero omukazi ono. Yagamba Kirandi Road. Nangaye ngenda mwebaza. Saamufuna mu buzibu bonna. Ennyumba yali ku 25. Ndowooza ekisa ne kimukwata nnyo nga wensasula obi nanga omanyi nkusaliddeko. Ya 2. Ng'alaba engeri gyensasula engeri gye nkubamu haso yange saagala kita. Nambuuza naye onaamalako. Nando lingamanyi okubuuza. Ng'omuzadde. Ng'omuzadde. Mukyalo oyo ngambuuza onoomalako. Amugambye sinjawo wangula nze. Ana nkusaliddeko. Kati binene bye tukola endongo olumu obeera nnyo mu nju wala nga sifulumye sikumye ku sigiri nandyeterayo ejjuuni. Bambi. Nandi Road naakwayo ejjuuni. Ndowooza mu mutwe gwe n'agamba oba tayinaamu nga taggulawo kuba ffe bimanyi otulinnya oyinza okubeera mu studio. Nze manyi obeera muno nnaku 2 nga sivuddeemu 48 hours nga nina kyendiko focus. Anditerayo ejjuuni.
ebintu ebimu otunulira obulamu. So mu bayimbi Nando gwogamba nti nze mwana haso zaali nzitiddeeyo Nando believed in me okutuuka ano nga tuli babiri. Walai sina nasooka kirowoozaako okuddamu eyo eba straight va ku muntu akukkiririzaamu n'akufuula kyaliiwe. Nando buli we yalabanga opportunity nti wano waliwo gundi jene ayinza okulaga kuba ya already amanyi kikyoli naye kati kiri shadowed abantu tebakiraba. Buli wali alaba nti wano waliwo ka space kano jene ayinza obbaako kyalaga. Banene abasama bavuddeyo UK we bali ng'agamba jangwe wakati tukolere no music bakomyewo emukola olina asanyuka n'akwokyayo eky'ekkumi ogambaho n'omwezi nguwonyo gwa rent. Awamu Nando yateekangamu ne ssente ze naye ng'ayagala mbeereyo. Tewagezaako gendako mu studio z'abannokolerayooko wali tokiwulira? Nina ekizibu bannange nze nekkirizaamu nnyo nenkisusa. Nze nali comfortable ne ka studio kange nze namanyaako kinnyininyini era ke kaakuba empologoma kaaka studio ako mu bbaaga. Ka studio mu bbaaga ke kaakuba empologoma ako kennyini ne kagiyuzaayuza. Ghost yakubiriivingiramu ati era omutima gwe otegeera ddi nti mani ono boy agenda kumbiriivingiramu? Ghost era ono boy wa ddala we nakkiririza nti Ghost asiimye era nzikiririzaamu we yaŋŋamba toddayo ewaka. Kuba natuka akaseera mwaka akazigo nga ndi depressed nga ndaba Nando okubeera nga yekanzikirizamu tekigenda kukola sensi. Ensi nnene, ensi erimu abantu bilioni 8 kati Nando kati nenzirayo waka olwo kati sigazaayo wiiki nga 2 renti wanga ggweyo. Nemugamba mwana nze Nando ngenzeemuko ewaka mwana nze bintu bintamye mwana. Nze Nando mubeera open ne emotions zange. Mugambira mwana nze bintamye sigenda bisobola. Kangende ewaka ewa mami. Nentuule ewa mami ennaku 2 Nando naŋŋamba kati awo nga wayiseewo ennaku 3 Nando nankubye naŋŋamba naye okakasa okuddayo n'otuula ewa mami ye ansi entuufu. Yambuza ekibuuzo ekyo. Ne munga Nando simanyi naye sina kyakola mpulira nze I'm tired, I'm wasted. Naŋŋamba jangu one more last chance. Jangu komawo. Ne ninye basi nevaayo waka. Wali ogenzeewa? Ali ngenzeewa ffe Ekigumba. 40? No. Nine waffe wa mirundi 2. Nina wanene Masindi ne Fort Potro. So olwo nali ngenzeewa ne Masindi. Ne mugamba Nando mwana nakomawo. Naye nakomawo nga ndi mumalirivu. Saddayo eri mu kali akazigo. Natukira wa Nando ne mugamba mwana erisaagala kuddayo. Ogende wa Ghost akazigo wali wakavaamu dda? Kazigo nali nakavaamu dda enaku nga wiiki nga 2. Nando aŋŋamba omanyi jangu wembeera woobeera. Nando yaŋŋamba wembeera wogenda obbeera kyendya kyolya. Era bineeno nga tuli asooka mu hoteri musooke muwe jene nga nze asooka okulya kati olwo nvuddeyo mu kyalo saddayo eri nayisaako bwisi nawe namusanga naŋŋamba ogenda beera wano ewange nze nina bakyali bange bangi yaman nze nina bakyali bange bangi I can stay anywhere for now paka nga tufunye answer ewa Nando namalako ennaku ezo nya. Ghost nakubirawo essimu yatulabanga twepostinze nagamba gwe mwebayaaye mujje n'atuyita ku hoteri mu Entebbe saddayo eri n'atugamba mujjukira kati awali wayiseewo emyezi nga 7 nga tukoze empologoma eryewe mujjukira be n'abagamba ndowooza yesawa mwana tukolere bo mwana ebizibu byammwe biggwe. Yagamba atya? Mujjukira kye nabagambye emyezi 6 emabega yesawa tukole ebizibu byammwe biggwe nko koyo balabanga muzunga.
Are you serious? Jirawo oti wali wansi room. Well furnished. Kati nawe Nando for the meantime ojja sulanga wano naye nanfunira room endala. Swimming pool, mmere, batumya butumya anange. Bwe tomanye emyezi egyo nga tuli just mu mbeera ya kusooka kukkana na planning for this one. Tumanyi gwe Alan. Omanyi ova mu kaziga ak'emitwalo 2. Ne bakuteeka mu room nga bagisasula emitwalo nga 2 per night. Nga ekyenkya batumya wali ku restaurant ne baleetera kyoyagala oteekamu order zo kyoyagala lunch tomanyi yabagamba temuddayo tetwaddayo nze siddangayo nakubira kyali wange bamuyita Robin mga agendayo ne piki yali avuga boda naye kati yagenda Saudi ojeyo ebintu ebyo byonna bitwaliwo nangamba gusi nangamba ebintu bigabe charity nenga naye nina okuddayo nenfuna engoye zange nangamba engoye kyeki nakubira ba designer awo nga basatu ghost Wata Kirozes tuogera ku Ghost Empire tegonyumya Kirozes going back to Machindi yakubira wawe simu ba designer nga basatu ne bayika n'endi water weight donda muzo yagala bannange nezitantuuka zonna sitazibanga zinyumye tomanyi bulamu bwakyuka ndowooza status yange awe omanyi omuntu nga yakyuse omulabira ku status ya WhatsApp awo agamba naye omwana ono kiki abamu ne babira ne concerned omanyi kati ensi yayonoonesa abasajja batusuubiramu bingi biri eri ebitali n'amagezi kitegedde status ekyukirawo ku maca wabeerawo engeri y'akasana wali eri balukoni obufaananyi kamere omanyi osooka n'opositinga awo bopale bwa kitaka bukitako bonna ne tubukuba bubichi we awali eri tuuga ouga nebitakukwata kwanza mindset yo okakkane big up to you Ghost Empire emyezi gyali 2 kitundu nga ffe tetulina bye tukola obeera gwe buli kyoyogerako buli kyosongako ezo dola zowulira tuyimbako nga wakeera bukezi babuza mwagalayo kasente 10 kyokka tena nabya zikozesa kuba already buli kimu kyoddamu sabira bagenda kikugulira obeera ne ghosting wena mwaka kaddeko nga tolina byogenda okakozesa pozi kaweereza eyo waka already boddamu n'okaba enjalira ne baleeta emmere si ku ssente zo nga lanchi benze ejja neetukima bannange paka eri wansi ku gawucho manya ku gundi ja gundi wewe eri wansi bannange jikoni nga ulina ku buffet jikoni twalo 10 timu erika abantu nga 10 nga lanchi yakakadde buli lunaku nga sibirabangako nga ninga alota batereza mindset kyokka ebyo nabyo nga Nando yabingamba dda nga tuli mu kikerega nga kati nno olaba gwe tuli wano ate imwe ejjatuuka mwana nga ebintu ebyo ebya basasula batya rent manya ebyo tobimanyi kamugamba olimba naawo nsuddiya nnyo gwe jasa oli kyali wange ne mwate walingambye eki kati gwe Joshua sokugamba ki era bye tumusuubiramu kuwano jabbeera bulungi kiki Nando gwe jasa oli kyali wange era byolina okuŋŋamba ebyo ŋŋamba nno nze siri mu kugamba bintu byakuzaamu maanyi kugamba bintu byalali buno obuzigo bw'emitwalo 2 buno ogenda busulangamu olunaku lumu mitwalo 2 ngezo zigenze byatuuka ye Nando ekintu ekituuka tayogera akutunulira butunulizi bwati nakubuuza nakugamba ki olwo kati emmere kati wali eri mbadde ku kakomando kati emmere ku gundi ku jikoni ekulemye kati oliddemu kisambi kyokka Alani abantu baviewinga status zaffe ebalowooza oba twabbye omuyindi oba zino sente zeboogerako ezo mbisawo fa balinayo ekisawo kya ssente oba zebanoga ku miti nga status eyo ya WhatsApp kati nabivaako kati nabimanyiira
manyi oba wakabira bawuti otijja nabipostinga ene mmere nga mbusikate no bagitata eno siziringi chicken era nga nteekako siziringi chicken nga postinga nga sibimanyi nabyendya olumu malala ba ghost byalya nga nange njagala ebyo ngono byalidde anti njagala testinga mmanya alino ghost nga atugamba akati twakatandika nze ndongo era yakikugambira endongo sichimye sente zize wanene okumala ebizibu byamwe byalinga bibasumbuwa sichimye sente singa ndagala sente zobba wa business ideas endala nyingi ziteetagisa na investment enene bweti nga gye tugenda okukola tenga zifuna kiralo naye lwaki nsazeewo endongo because of you guys mwe ebyammwe binsuseeko you are too talented naye mubonaabona tebinyumaako yadde Gosi n'atwagala waliwo okwagala kuli eri okw'omusaayi n'atwesiga kaffe tumanyi n'oyingira mu kisenge kye nga dola ziri awo kati atwesiga ng'akutuma ne bizinesi naga kati eno twalayo miliyoni 10 eno ebyuma mukole deposit miliyoni 10 ozimanyi wali e Makindye wali mu kali akayumba nga nzitunuddeko bwenti naye kati wane eno oguzunga nazo mu tawuni no depositinga ngola obulamu bukyuka nze Uber nasoko zirinyire wa ghostinga boda zinkoze ekyokulinya Uber kuba wane eno laba wano tofuluma ngo otambuza kigere era obeera ni programu yagala okufulumya weba mmere baso kidelivaringa buli kimu kyoyagala baso kidelivaringa wano so weba programu ngegenda kufulumya enobeera ne budget yayo era omusajja golabye oli ras kuwandikira budget nakuwa ne Uber ne kutwala n'okola kyotekedde okukola n'okomawo yalinga birooto waka esika mpisemu kawanike muko byalinga birooto eno yongeza ne SC no kendeza naye alani kifani kyange simanyi waje na kisuula naye kifani wenjiteekako nga kibigula ubiguzi tuwanoka SC bakanjigiriza kati nakayiga kakendeza n'enyongeza bulamu bukyuka kati kati empologoma mugitadde tuba tuli awo kati tukyali wano tukola arrangements nando oba ki ataddemo demo kiba kitegeeza oluyimba nga terunababbeera verified nkati lino last copy bayali asanyusa atya mu vibe ze kyonna ekyaliwo n'ataddemo nno tupanga kati nanda agenda kujja mu tujja kola ate n'ataddemo terunaba nabeera organized tutwakatandika Alani tomanyi sanyu linafuna nagenda laba challenges jene iyi kati nzinga ndobera ne kulinya lyange jene ningana olimba lwannema era habat skills ya mastering nibangamba kati gendo olumalirize naye ngoso olumaliriza uli wagira woti ku TikTok jenengo badde agala kukola jeneno naunga nenga kati eno timing kyeno buli kimu kiringa ekiri ku side yo wakitegeera waliwo eyo time nga buli kimu kyonna kifavoringa gwera nga buli kyokwatako empologoma buli wamu challenge mitwalo 5 challenge mitwalo 7 nze naunga nenzirukako neyewaka ntagala oli wajene oli wa anti oluyimba tuluwe habati kati gwe lwakulemye mbaga kitufu lwannemye lunsuseeko ndaba bakola bannange naye gwe Alani omanyi okuyingira mu bbaala ng'olaba abantu bazina oluyimba naye nga naawe weebuuza nange ndifunayo ddi oluyimba abantu ne bazinamu weebati nga otambuddemu nga producer mu bbaala olaba abantu badigida ne bakuba oluyimba nga abantu badigida okufa obufino ga naye nange mukama nange ndifunayo abantu ne bali bagala tolutaddemu nze saagala nnyo Alani bintu bya kaka oba kugula
njagala nnyo ekintu nendaba nga kitambulira ku nakyawo nti kiriko energy eyo eri nakyo nti abantu bakyagadde just ngakyo. Nagenda nga mu bbaala nendaba ennyimba za producer nga bazizannya nga ngamba obanze n'olyamu kalogo ke maye ngamba obanze sirina producer kyokka wenzire no Nando wampaana bityanga nawe wantama ompaana nnyo nti ndi wakabi nze siraba byenkola ate ngolaabe oba ogamba abavubuka bannange nabo balina amagulu abiri nga nze omutwe gwe gumu. Nze neekyalenjinga nnyo alani wentuula wano ku kompyuta beera nga akiikiridde ensi mu kola beats eyo banaagamba kati gwe bataddeyo mwene ensi nnamba mba neekyalenjinga nnyo naye ne bwe weekyalenjinga bitya naye ng'olaba the world is not appreciating oba toyinaawo kintu kyonna. Hiti ya mpologoma yakusangawo? Yansanga wano. Olanga nze byange byonna byatuukira mu time entuufu. Era ndowooza singa yasanga ngeri Makindi wanaaligudde n'eddalu. Yankola bulungi nnyo okunsanga wano nga amaze obeera situated mu mbeera ennungi. Ng'ebintu ebisinga kati nabimanyiira. Wasanyuka? Nnyo. Yingira ebbaala otambula kale anaye ogendako ewammwe n'oluya bannange bulijjo ddera abatoolo baataaginga nze tomanyi bali abaana wano lava abatoolo n'abanyoro one love baataaginga nze okufa obufi jene yalukoze jene kati baabikoye nabo baabitegedde nti kati fe abaliko abatoolo era baabimanyiridde kati tebikya kati sisi nsonga nnyo kati waliwo gye tuleeta kyemmanyi tegenda nnyo batiisa naye baali so excited nali so excited tuka mu bbaala abantu ne bazina nenga akalera ebirooto byange muzine ze saazina naawe mbeera wali kubaziga wenti nembala banga we bazina nenga muzine kyenalinga njagala muzine kyenalinga njagala muzine. Era nze wengenda mu bbaala kati nga Nando inayo show mbeera ku side kulaba abazina kuba kyekyalinga ekirooto kyange okuba engoma bazine tomanyi. Mu kaseera kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Sijja gamba nti waliwo yakuinspiringa oba sijja kyeta mu ngeri nti waliwo yakuinspiringa. Nze ntera okugamba bantu ne mbagamba nti bwe nali nnyingiranga amawulire nalabanga omusajja gwe bayita Tough B nga kyankola kinjagala nga nkyagala nga manyi otula ku TV neŋŋamba nga gwe oba ogamba nti kanzine otula ku TV neŋŋamba naye mwana oba nsobola obeerako ku TV emu nga nange nshayininga ng'oyo boy naye ng'owulira akuwa amaanyi okuvuga ng'ogenda mu maaso. Olinayo naawe abavubuka bwe walabanga ab'emyaka gyo noga mwana nawulirabako oluyimba nga boy oyo alukoze naye nga mwana olaba oyo boy mwana akikoze ng'ali bw'atyo. Kati nze producer eyali anzita mu biseera byange nga ndi mugegeenya bintu bino kubikuba yalinga n'essimu yali anzita biseera bya Waikibenda biseera byaba Epas yali anzita muyaye ekituufu akuba yali akuba nga nfa nampulira nfa nga nayo omusajja akuba waliwo omuntu waliwo instrumentation waliwo ennyimba nga hits just nti era oluyimba lwali hit naye waliwo oluyimba lwe bakola nga hit naye ne instrumentation bannange nga ya tabu. Kati nze nalinga njagala nnyo okukola ebintu ebiri extraordinary. Yanze sikolanga gundi sikolanga ani naye mba njagala nkole kyovula nze every time when I sit here nvaawo n'ekipya era bw'owuliriza empologoma n'owuliramu n'ekinawulovu tebiina yadde we bikwataganira
era nomala ojjamu logole aziyinza n'olowooza ati abaproducer banjawulo. Kankuzeeko emabega. Kati so mu your youth time oba your teenage age bw'owulyanga n'essimu ng'ogamba ne mwana. Nagenda mu studio okuyimba akayimba nze wenti we natandika production kyaliwo ekiti. Nagenda mu studio okola akayimba. Olwo kati nina akayimba kempulidde awo akawaiki kati ofunyemu code progression ogezaako okuwandiika naawe. Tuka mu studio producer bye yankubira saabitegera. Nate mu studio nasangayo ekintu kimu si bineeno bino ebyuma ebiri wano. Nasangayo just ka computer kokka ne hufa ne microphone. Kati nze mweyo biseera mu kirasi nga ndi bad nnyo mu ICT. Era abaana bonna bakimanyi we nasomera kasita nakyusa nnyo amasomero. Ekasita wandabanga ku ssomero lya mweŋŋomanya kiwedde teri addamu kuwangula mu computer studies awo. Nda bakulembera paka we neegoba kubanze nazunga nnyo mu masomero. Nengamba kati wait nazze wano osasulira oluyimba. Naye kati ono byankubira sibitegira kyokka ebintu byakozesa mbirabiri familia computer naddayo nentandika jjana yange nengamba ngenda kwekolamu omulimu mbeere producer nanso oyimba nga neekubira ebintu byempulira kola ya jostede teri kintu kirungi nga kwekubira kintu kyowulira bannange. Producer omuyimbi watukira ku computer nga amanyi kyayagala buli kimu buli kimu. Bwenti we natandika production nene investingamu emyaka gibadde 5 kati. Tandika to 19 yawo. Corona natugwamu awo. Enzi natandika eri mu kyalo. Studio yange yasooka yatandikira mu Kiyigo. Bambuze oze wegattagatta. Studio yange yasooka yatandikira mu Kiyigo. Kati is getting your real name? Jene. Jene siri erinnya lyange tu. Erinnya fulije. Jasper. So ate Jasper ili western dinyaje. Kunihira. Hope Subi. Okay. So go on 6 ngoredo macho ya. Ntuke waka. Mchalo ddala nnyo nimala nkutwalayo otya n'okutya. Tosana sulayo. Mchalo nnyo. Tuke waka mama yali abeera. Kati mu kinaabiro waliwo ekinaabiro nembaga kino ekinaabiro nkigadde officially waliwo akanaabiro kati nnyo mu nju. Nkigadde officially era okuva ne leero eno ye studio yange. This is my new studio. Nkigadde nga naka laptop ne ka mic. Hufa ya mami ne mugamba hufa yonji wambye na yonji tutte. Kinamu obuzibu nangamba steady. Teka ebi box wansi mu kinaabiro nkigalawo. Njifuula studio. Bamwe naku ezo bbiri. Omuvubuka aba ayita ebintu bya studio biwulyanga webibeera tebisobola bbula jukira kati room teri proofed naye ayimira agamba wano waliwo ki biba bisanyawo bizaayo agamba nedda wano waliwo studio akyama abuuza mukadde zimpulira aboogera wabweru ki fuluma muwendi mbwaha wama waliyo ki nga mukadde tayagala mugambe no studio yange studio kati ye mukadde ngalabi muswaza ate studio ate mugamba ng'alala eri mu Kiyigo mugaye eyo studio yange omuvubuka wange agamba olimba lwa mmeka mugamba lwa 5 10 ezo nga olimba lwa 15 ayingira studio akola oluyimba agambaho mugamba ziwe mukadde yali kashiya wange yasooka ngaziwe mukadde 15 naziwa mukadde mukadde alaba kati bino bikyene bino ebireeta ssente bino ayana abaana bali mu muzannyo ina okudda n'okusomero nze nsirika olunaku olwaddako omuyaya yaleeta bakyaliba abalala abo babiri bagamba oluyimba lwayambuseemu bbeeyi kati mpimamu nga nda abagenda kunvuga sipiidi mwana ajja funayo ekyebyo ofiire ku nnyimba 4 nembaga kati oluyimba lwa mutwalo ne baŋŋamba era byebimu kumbewo gye bakolera lwa mitwalo 7 bino byonna bye mbagamba biwero bavuka babiri nga buli omu agenda akola audio mbagamba sente muziwe mukadde mitwalo 2 nga baziwe mukadde kadi alaba kati ka business katandisokola oleke nno kanono kandi maamu omulamwa mitwalo 2 nga bajiwa mukadde kadde nga atereke nyimba nzikola
bayaye baddayo bagaba nange olimbe mukadde kati ngangamba ku macha kati tugende tulime ne mugamba mukadde oli mulalu 12 gye nakuwadde funa abakozi bagende balime nze ndi siddamu kulima nala ogambye ezo siddamu kulima nze ndi sita kati nembeera ewaka kati kyalo kyonna mu wiki emu ne kitegeera nti waliwo studio abayimbi ne banjikira bati ne mbagamba kati wolon tugenda kola we tuti ogenda eri mukadde n'akulaga wolina okulima n'akulaga wolina okuyi kana wagera kuvuga sipiidi oluyimba olw'omutwalo ngenda kukola alibamu nga sitegedde abagamba kati mukadde yakutwala eri wansi n'akulaga n'agamba ogenda yitira wano ne wano ne wano bw'omala okulima mukadde ng'akukonfaminga yali ena ne bullshit bwagaba gusaga eri yali studio nnene nga balima balima ensiko alani balima mukadde n'agamba nange bino ebintu biri serious webiti tetwalima eyo season ffenna tetwalima ne mbagamba ebintu by'abasitawo ebito ebibeera mukakkane kati teri kuddamu kulima balima kale nangamba kane mugala mukadde kati tunyiga pesa eridda kati mugangenda mu katawuni akadda kangamba naawe nedda beera wano nga nedda bino tojja bitegeera biringa sports okuba kweno level esooka ogenda kweddako baka tugenda ku level eddako neyongera mu katawuni ntuuka mu katawuni ng'ate ebiralamuko wali abakoleza emitwalo 5 7 ate nga studio ze bagenda mzinako ku buuma kati ngamba ngenda kikola ntya nze nina hufa naye ngamba no problem naye obuziwe nalina bwali bwa piano ngamanyi kieji omuntu wonaona woyimbira nze nina okakasa nti oyimbiddeawo wakiri nkulimba nenkugamba biri byoyimba bifu yimbira wano oba okaaba oba ogenda kwogera gwamanyi yeyo kinze gye mmanyi ate nga nkakasa yeyo entuufu kati obuzibu bwajja ku sound wako mukoledde kuufa omuntu omuwa oluyimba atuka akaseera nga nebakira nti mbatya muli waŋŋamba ajja ntya namu olumu kazini brother wange ŋŋamba waliwo bakira nti bajja bazike mitwalo 10 mpulira emitwalo 10 alali mingi nga bakaliba nange banaye badongo mitwalo 10 ogimanyi ngamba ize bajje naye oba kiki nawuliramu ngeri ya pressure ningaba nabayaye abagenda okuwa emitwalo 5 kirayika bamanyi nnyo oba gye babaddeeyo mu studios endala wali experience gy'otayina wano natya nagana okuggulawo oluggi muganda wange nankubira amasimu bwelaba wange esimu egenda kwabika bwabisi ngaabayaye bakonkona abali ku luggi nno balina obuyimba bwe bawulidde obulala bwenkoze naye nga nze ntidde gamba bana abalina emitwalo 5 ngenda bakubira biki eby'etaano nenjikwata nanga mwana anti kati toggulawo kyokka abali awo nga mga mwana mbadde neebase ize sorry nabakubira endongo ne basasulirawo 10 bali bakayingira ne bazimpirawo ne ngamba ate era we bazimpa anti jukira kati awo giba giwunya oba olina obbikuba nabikuba ne bagenda nga mama alaba bikola kati mama muleseeko mu kyalo wali kati ndi mu katawuni akaddako anti ngamba naye nga alaba bikola alaba waliwo enkyukakyuka mulamu sente nga muweereza nze nazimbira mami wange akaseera ke nabeerera awo yali 2020 mu corona ya 2020 kuba kati ffe twalinga mu katawuni kaffe newe baatusiba abayimbi balinga basuubira kuba it was like twali tubeera awo ffenna nenzimbira nakola sente nga buli lunaku ninawo programs nenzimbira mami wange bu boys quarters 5 nembusitula nga buno bulumu nga bulaba kano 5 paka ku wall plate nali nkola sente mmeka ku kyetaano ennyimba zaaliwe ziti natuka akaseera nga abaana kati bagamba naye takiyo nnungi okuba bulungi naye sound gulayo ku byuma anti kodi aba producer gimanye ebyuma bijja bagamba ebyuma byange bye natumizza biri mu shipping yo kodi yaffe ba producer biri mu shipping ebyuma bijja
ebyuma bijja yekodi yaffe kama nanyamba ningulayo speaker obutono kati nina mukwano gwange nangamba naye gwe bino byokuba okimanyo so tukubire Kampala ne mugamba leka bambi totandika ate tokisussa nakava mu kinaabiro wali eyo emyezi emeka kati ndi wano nkyali ku lwimba lwezike gwongamba nti tusogenda eri mu kibuga nze nga sibeerangako neeno eno twayitako kolumu nga ndi kato nga n'emyaka ng'ena nga mama wange naina nga naye atya nga nkutte bukwasibwa ati ng'omubbi gwonga nti nzije embeera eno nkoleyo ki mugamba ndeka yali weeno nangamba nze nkugambye amazima ennyimba zo nziraba ku WhatsApp ozimpereza buli lunaku osobola ne mugamba njira nsobola naye kambeera eno esigenda kujjeeyo nandemezaamu kati nvaayo nti eyo waka mu kyalo ngamba naye omanyi oli omuyaye kyakugamba kati kiroozo kimbuuza gwe toyagala bbeera nga bannesiimu ba atini oyagala toyagala oyo kati neebuuliro njagala olowooza newonaaba ogikubye otya waliwo omuyimbi agenda olinnya bbaasi oba afune emmotoka yagiteekemu amafuta mbu lwakuba gw'okubye nnyo paka ewammwe mu kyalo nga ansa zonna nziina ngamba nedda kati genda nakwata emitwalo gyalinga 6 nenzija nafuna room olunaku lwasooka otuuka mu Kampala waliwo kyali omulala bamuyita Venerico naye muyimbi naye yali alaba wimba wange mu WhatsApp group we twamitinga biseera ebyo nga TikTok no bigroup bya WhatsApp bye bitugatta kakayimba nangamba gwe mwana oli wakabira gwe natuukirako nga sina gye mmanyi gye nina okugenda ne mugamba kati kodi gye ngenda okuba ya kusoma ewaka nangamba mukulu wange mwana njagala kuddayo ku ssomero kati mani n'ogenda e Kampala bikiiki ngambe waliwo essomero utamu eri ebugoloobi eri essomero university ogenda genda eyo kati nze nentegeera ne mugamba Venerico bugoloobi kiriwa nangamba kiri nantwala ne mugamba njagala funa wano because essomero bali ngambi ne tubuuza essomero wa Buda natwala ku ssomero ne tupima distance ne tufuna somewhere ne mugamba ze bronze kati rent namufunye dda era namaze dda opangisa kati nsenguka amalala galiko mangi napangisa room ya miganana oloza namalako olonzize kati njagala level ntuuka ebugoloobi ngamba naye ntuuka mu kibiina kati nogenda ku ssomero ojjukira bansindikira sente za registration and registering ngenda kukuuta mu lunaku lwasooka ntuuka mu kiraasi waliwo omuwala baali bamuyita Rita nga niranye yali ku mwaka ogwokubiri nze nga nakatandika naye nga tukola course yemu nombo nkola project planning and management aye nga mpulira tebigatta natula mu kibiina saawandiika yaddaka nga ndaba abantu bawandiika nze ala ninga simanyi kiki nina okuwandiika nga mbutufu ndaba mbikaka nagamba omwana ne mugamba mwana ndaba mbikaka nno sigenda bisobola bino nenkoma olunaku olwokubiri najja ku Monday nenkoma nenzirayo ku Wednesday nga tebigatta era saawandiika ne mugamba mwana nze nkusiibudde kyali wange bayi nemugira musomaze binnemi kati rent emyezi 6 mu nju nga sirabangako nze nali manyi nga we nakube waka abantu ne bawulira nga bayitawo we bati ne bajja mu kayigo mukati e Kampala nga wali abantu abangi nja kubeera abantu abangi era mulimu abayimbi bangi bagambe bannange ng'okuba bulungi nkolera meka 2 nkunganye sente mbeere mugagga nga ndabira ddala ebintu byangu ebi natuuka e Kampala emyezi 6 6 months 400 times 6 saakolayo yadde akayimba akabibibi yadde naka nabeera depressed munju jukira kati sisoma muganda wange bamanyi nsoma naye nga mami yamanyi ekituufu namugamba mwana nze siri mu kusoma kituufu ngoba haso zange naye zigaanye rent naggwayo neŋŋamba kyali wange nterekeraako ebintu byange n'abitereka kati awo nga tanaba bitereka mweyo time ng'emyezi 6 giggwayo we nalabira Nando yali omuyimbi wange yasooka mu Kampala ng'amaze omusaasanyizaako emyezi 6 ejja rent nga tajja yajja after 6 months ngomaze okola ki omusaasa anti kati osasula myezi 6 kwekuumirako awo olinze Nando tewaaliyo omuyimbi mulala yenna eyajja ne bannayibadde okuŋŋamba oleekaanya nnyo ne Kampala ate kiri kitya
nga buli omu alirize neŋŋamba bannange omuyimbi n'amugjawa imirako we nti wali eri ekitintale booti ku Portobello Road n'abantu bali bize naye funeyo ekizindaalo tewaaye era nze jene mwesanga mutya Nando mukwano gwange omu eyali amanyi waka wange ye yamuleeta waliwo kyali bamuyita Lomoni nga mukwano gwa Nando kati nze nga nakyali wange bamuyita Harry bonna bayimbi ate basiiga langi kati bagenda Kasese Harry owewaffe atandika okuba obuyimba bwange kati ono Lomoni amugamba obwo buyimba nga bwakabi producer yani mbuna ali Kampala yakagenda Kampala etanaweza alina myezi 4 Nando twamunonyeza emyezi 2 nga talabika ne bamugamba Nando waliwo producer wakabi bambi gendayo just Nando n'agambira njagendayo nga muzze sigenda agendayo nzekka baabirayo eri emyezi ejja Kasese bali bakakomawo bati ne bamuyita olunaku lunyini lwe batu Nando yatuukira olunaku Nando yasooka okukola nange yakolerawo ennyimba 2 ng'alaba oluyimba lumu terumala era twasula awo nga tukola myezi gyaffe 6 ne giggwayo awo nenvaawo omuntu omu n'aŋŋamba omanyi ogenda kakanyamuko ku level giwanise nnyo emitwalo 4 mingi gendako emakindye waliyo obuyumba naye nga baŋŋamba emakindye waliyo ababbi studio ogenda sula ng'otunula olina osulamu ate ng'okuuma wabula obuuma bwo bagenda bubba nga abantu bantiisa ne ŋŋamba naye nze nali ninamu ekintu kimu oyagala abeera sita toyagala abeera sita nga luwe neebuulirira nkola ziri eri risks nga nedda ngenda makindi wenatuukira mu kali akazigo k'ebikere era Nando yampaako ne ku ssente za rent yasooka kufuna akakayumba kuba eri wanneema nenvaayo yali ayina ebiseera ebyo yali ayina hoteri wasula n'agamba omugagga omanyi ono producer wange naye ogenda musuzaamuko weeks ezo nange ne bampaako ku room week 2 nensulaawo nga bwennoonya akayumba k'emakindi ne tugattagatta ne Nando nenfuna ssente za rent gano gyange ne bampaako ne mami wange n'anyongerezaako nange nenteekako obusente we nali nnina awo makindi neetandika eri paati gye nakugambye yasoose makindi tuli ne producer Jene gwe tuli naye wano nga bwolaba embeera bwetambula abaana bakolera ddala gw'omwana otuuka omulaba noga nga mwana muto blood Uganda enekuza so mwasazeewo kuyimba bisolo ne Nando kati Nando amala oteeri empologoma abadde ayimba ku mukwano gw'oweeri ate ffe tekikyali ku mukwano gwe ffe tufunyeemu hiiti feno tusanyuka ye yasanyuka mukwano gwe saddamu muwuliza nze ekituufu ndowooza Nando yamanyi ebimukwatako nze kye nali njagala kyali kiwedde nali njagala kimu hiiti oba erimu bigambo ki oba bigambo ki nali njagala kimu oluyimba nga lukubye Kampala kyegeze sanyu yo walifuna alifuna buladi ate gwe tomanyi kinawulo ki kye kinkoza ate kyanzise busa ate kyo so konzanyire mama loboozi ga mpologoma gaggweeyo n'oluvannyuma tugende tuwulire kinnawolovu nafunye empologoma olundaba ne wuluguma era eddoboozi lyani oyo Ghost tutuula mu sitting room wetuwandika oluyimba ne mbagamba naye kati wetuba tuyimba ku mpologoma tulina oteekamu eddoboozi eriraga nti mpologoma ewologome kati waliwo kye bayita chants tuteekamu kagundi akasooka ebyo jasa obiteekayo nga tobitadde obiranga ayimba ekintu kye wali agadde okuyimba naye nga si ye final ogenda kuddamu okirecording kati Nando akateekayo naye tugamba nedda Ghost alina okukakola kalolo kati tukola family oluyimba lw'empologoma twalukola basatu nze Nando ne Ghost
era tumanyi okusanyuka mu kusanyukira mu oluyimba lwa pologoma nafunye pologoma olundaba ne uluguma zenine pologoma. It's very nice. Kati soko demo oluyimba lwe lutandikira. Damo oluyimba lwe lutandikira. Amaloboozi gokka. Ne beats byonna. Nedda. Wali utandikide jene. Wano. Jene. Ani yakolera eddoboozi eri? Omuntu yakolera eddoboozi eryo mukwano gwange Mukongo. Mukongo. Jene. Jene. Okay. Yankolera. Nakola emyezi nga mpuliza nnyo oluyimba to detail. Nali sina logo. Omya enangamba. Nimugamba nankolerayo logo. Ngasaagala bayimbi bange bano bakole. Kati ye nankolera naye muyimbi. Nafunye pologoma olundaba ne uluguma zenine pologoma olundaba ne sanyuka ene pologoma teya muto etekalefu kupilo bwendaba ngekole fujo emanyi obuvono obuto kyeyo yakinjiwa mama ewange yafuuka mwana sigira byanaku apana kaste uluguma empologoma etalya mudo. Nando ye backinga. Nando ye backinga. Tugende maaso. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ladies and gentlemen, is the talented producer Gene. Jene. Efani nyali nsongo. Oyino gipronouncing nga J naye nga ye eri G. Neji pronouncing nga chi? Nga J. Naye nga ye eri G, yeah. Anshovulanze nsoma bwentyo. Jene. Otyo. Wow. He's a very, very talented soul. Always emyaka 3. Nedda. Giri emeka? Ni myaka 23. 23. Now, wano industry weeraze. Omuzadde alaba. Imagine if this young boy was raised in a family nga sente weeri nga buli kimu weekiri. Imagine how he would be. Big up to you, Ghost Empire. Webale kukkiriza mbavuuka bato, webale kukkiriza mbaana. Webale kukkiriza nti industry eno yeetaaga okukyuka. Era bwe mbadde nakutuuka wano kyensooso mugambye nti bannange time nejja, time yaffe etuuse ejja. Abaana ba producer bato, lengera ba Atini, lengera ba Nesimu, lengera ba Brand Beats, lengera ba baana bangi. Jene wuno omwana azze omwaka aguggadde ne hits 2 nenga ate bwakubulya olugendo lwe oyinza ogamba mwana wa myaka nga 3 naye olugendo aluvuze in a hard way, but finally he's at 23 years old. Aina we yetuusizza, aina waatuuse. Obulamu si bwangu naye tukkirize tugaane omwana asindise. Nga tumaliriza kinawolovu kivaawa? Kati kinawolovu kati tukubye hit empologoma etususseeko kati katwebuuza tuzzaako ki? Kuba ebiseera ebisinga abantu bafuna blessing eya hit naye baba tebamanyi pesa ki eddala lye bagenda onnyiga eriddako erigenda sustaininga kiri eri ekiba kizzeewo. Katuga ki kye tugenda okukola? Kati lumu Ghost ajja wano ne Nando baali balina gye baveeyo mu safe house zaffe. Ngamugamba Nando leero togenda bambi. Amanyi okuntegeera. Leero togenda nina ekintu kyenjawulo kyempulira. Mpulira magic mu bwongo bwange, mpulira magic ndi mu vibe togenda. Agamba Ghost kati nze sigenda genda gye nangambe tulina kye tulina okuyiiya wano.
katutuula waneera nga wetutudde tugala naye katugenda kukola ki twafunamu ka meeting kaddakiika nga 10 olwimba tulufunye challenge zizo zigenda mitwalo 10 naye tuzaako ki kati from nowhere fena ne tukanya nti kati lwaki tetukubayoko ku bisolo tukubeyo ekisolo ekirala ne tunoonyereza lwaki abantu balwagadde nnyo mubadde mu personification okuddira ekintu ekitali muntu ne tukifuula ng'omuntu ate kisolo ate ne tukifuula ng'omuntu ate ne tubigattaga ne mwomanyi tulina okukolayo ekintu ekirala bwekityo eyo idea yokayoko girowoozaako twagisanyukiranga ki twasooka ne tucelebratingamuko wano nti we've been so lucky mukama atuyambye nnyo ne tulowooza ku ekyo nti kati era tulina okukolayo ekintu ekirala nga ate nakyo kisolo twasanyuka muno ne tukuba enduulu tetunaba lukola just tukirowoozezaako tuli basanyufu it has cut across our minds nti we need to do another animal kati kisolo ki mugamba kati ziri bits ze twakola era buli muyimbe ali eyo ngoyagala kuba endongo ino funayo producer nga chaliwo akutegeera nnyo nnyo nga mwetegeera nnyo nga kati ziri bits ze twakola zaali danceable yes naye zaali ziwoomerera nnyo it was more of melodious kanjaga tukole ekintu nga kiri groove nga kiri rough nangamba simbula enkubirawo bass asookera ku bass soko tukubira mu bass kai tugenda teekako project ya Kinawolovu nyongera okujjukiza gwali yatulaba Exit Printers be bakafulu saawa zino mu kuprintingira t-shirts amasaati ne jumpers n'enkofiira zogenda okuddamu okulaba nga nfulumya zonna eza cruise exclusive be ba Exit Printers era obalabaawo ku screen nga kajja beesige bawe ebintu namwe abagenda mu bululu mujja tusaasira bali abala babadde babakolera waako omufu genda ba Exit Printers oh my god togenda kwejjusa ate okuba bukubi simu ne bakolera bali kunasa naye omulimu gwe bakola over ama-t-shirt gango nage mulala gengendo okutandika okwambala mugenda galaba naye mwena mujja kukkiriza nti kintu kirungi nnyo okuzaama otegese ntegese okay nakubeeyo base nakubeeyo base yasitule mizimu anjone ejali mu kino eyo yokka wajo bweni osaako ki kati we namalo jikuba dagalo gene ng'ogatako kimu namalo jikuba nawuliranga mwetaagamu kavampu naye nga njagala kavampu ako kabeerenga mu gita era nakubaka gita vampu ako kavampu enavaawo nenyongeramu era kavampu akala naye kukali committed guitar wavaawo nenkuba kye bayita organ waliwo kye bayita organ awo netuwongeramu awo nenkubamu eno kati wenava wano nengenda mu drums buterevu nali sina budde nga vibe etabuse wano tomanyi kyaliwo naddukirawo mugundi mu sinea nekubayo nenyongera mu keke nenyongera mu sineya endala ey'okubiri nze njagala nnyo okugatta sineyas Yanga kati mubulamu vibe eri eyakasansi nenyongeramu sineye endala era kati olwimba luno wenatuuka akaseera nga tumaze voicing eno party eyasooka eno
onyumidde njagala nkulabe buli kadde kati soko gizanye yokka nga temuli bivuga ay'amaloboozi yokka yiino wano onyumidde njagala nkulabe buli kadde nennasolera ne balowooza ntamidde tunsibuuke tuzitwalekeyo mu bazadde balabe ku muntu eyanfuukira ekirwadde omutima guba gukubanja buli kadde kati we twatuuka awo nawulira simanyi oba kyavaawa nawulira kikya nti nga kinjijidde elanga byenayawebi anze mbeera ne Nando bannange tomanyi bannange Alan njagala ojje wano olumu nga tukola oluyimba ne Nando oba osotegeera ekintu kyenkugamba ekyo kyokka kinayimba yaba ayimba nange no wenyimba yakipiikingirawo nangambirawo kati ye ebigambo oba abijjawa bibeera wano ye kyanti kasiteebeerawo nti twagala kitambule bwekiti ebyo byebintu byenayimba wano nga ntudde wano mu ntebe teyalinda yakubirawo kinawolovu ontamolovu vimba onvimbiranga kinawolovu kinawolovu kyova olabanga ndi musanyufu kale tumala okiyimba kati tunoonya chorus bwe twamala otuusa wano kati tunoonya chorus obwongo obwesera twatuula wano eddakiika nga 2 nga tunoonya chorus Nando aba asirikidde n'agamba sooka okuba ekintu kino nakikuba n'enkijja wano natuuka mu kinawolovu n'agamba kinawolovu ye chorus just gwe baako ky'okyusa oteekewo enjawulo wakati wa vaasi mu ngoma ne chorus era obudde obwo nalowooza nnyo mangu obwongo ne buŋŋamba naye era wagambye oyagala kuba ekintu nga kikambwekambwe empologoma yali ewoomerera awo wennyini nakubirawo kiiki eri eringa ziri ezaki awo nakubirawo kiiki eri ezitoba eyo kiiki eyo kiiki eyakola enjawulo awo ku vaasi zeeno neeno nti engoma eva eno ng'ekkakkanye neetuuka wate n'ensinziira kati awo nemaliza nga final copy ewulika etya kati waneeno vaasi tuffe waneeno tusitera nnyo zifaako kasa tuwandiika vaasi 1 ffe ttera nnyo giyita kiggula luggi kasa tuggulawo waneeno omulyango ne vaasi 1 ne chorus oluyimba luba vaasi 1 yali etya vaasi 1 vaasi 1 chorus neyitawo ontamuliranga kinawolovu kinawolovu kyova olabanga ndi musanyufu kinawolovu onfumbiranga kinawolovu kinawolovu kyova olabanga ndi musanyufu oyagala kunaaba masiraba bino ebyatuba tumalako kasatu lutuusa wano biri ebirala buli abeera mu studio wadde mbotuwa ekigambo kyayagala oluyimba luba luwedde ate era nga nzijukiza buli producer ali nti oba okola oluyimba just focus eri ku introduction verse 1 ne chorus ebisigadde ebiwero ffe katusa tufuna era Nando wankubya nangamba nina oluyimba teruba lwonna eba verse 1 ne chorus bino ebisigadde era nange natuka ne mugana nange nyimbiramu yimbamu ebyewaffe nasooka okulaba Nando Love ng'ayimba ne Grenade mistake maama era namugamba Nando omulundi gwe nasooka omulaba ku papazi namugamba man you're so talented just try okuba nti industry tenakuwa mukisa but you're so talented nempulira Nando Love ng'ayimba ne Vairota oh dear lord ng'owulira oyo omuwala amanyi next year 2025 watch out for Nando Love kubanga olaba guno omwaka gunzise bw'atyo but anyway nga tumaliza show yaffe y'olunaku olwaleero in the last remarks
abantu balagirire wetuli wetusangibwa then ekirala obampere enamba yo. Nja kwagala nti nsome enamba ya company oba bajja kunpunjira nnyo. Okay. Tujja gibateerako naawo ku gundi. Studio yaffe eri ku flyover y'Ebusaabala oba ku round y'Ebusaabala gye bazimbe ey'empya. Era bw'otuuka awo ng'okuba ku namba y'essimu eyo. Nabe wano enamba y'essimu. Wafuna ne iPhone? Nafuna ne iPhone. Ghost yabikola? Byonna. Mashallah. Bangambye ngenda funayo 15 hit nkubyemu nyingi. Bwagambye? Munango oyo omwana sente bwate bwazikola. Kandabe wano. Ne Ghost ndudde okulaba bambi ate ebintu wali obinkoleranga masavu naye simanyi ennaku zino wabaakyo banakola ki? Enamba ya company eri 0758 917 937. Kidem. 0758 917 937. Okay. Bwokuba kweyo buzabuza jeni bajja kugamba. Cruise exclusive gwe mkutu Allen Cruise gemanya tewerabira gwo omukyala atulaba genda ewa Prim Touch akoleko akasiga ak'omulembe. Prim Touch sofa right now twagenza omurankinga mu Uganda nga yakulembera mu kola obusige. Tugenda mu festive season teweetaaga kubanga weekulula ku live pencil buli kaseera mu kyenyi. Kola akasige akagenda okuwangaala. Kola akasige akagenda okukumalako ekiseera ate nga kasigala tekalina effect yonna gye kakola ku mubiri but ngate kali maidadi sana. Prim Touch beba kafulu ejo system bagikoze bulungi nnyo. Allen Cruise gemanya mbadde ne producer Jene eyakolera Mpologoma eyakoledde Kinawolovu asangibwa wano ku Goyi wa Ghost oba Ghost Empire wano ku actually okulagirira obulungi bw'oba otuuse Ebusaabala awo kwekyo round about we baamenya ne bakola we baddamu ne bamenya mu eyo round about eyo kati todda eri ngadde Ebusaabala ewa Bobby waliwo ekkuba erirala akambuka actually ye bw'aba akulagira gamba emmotoka eziva e Kajjansi kati kakuba akali waggulu awo zituuka mu round zikuba bukubi U-turn. So anyway nga tumaliriza before we sign out waliwo abayimbi bewandyagadde okukolako nabo? Kituufu olio n'ekyenjawulo ky'osobola okukola nabo nnyo era ne mmala nfuna omukisa nenkolako n'abayimbi bano ndowooza nyinza ate osanyuka ennyo n'okusingako. Omuyimbi asooka ye Fiki Fameka bannange nakula njagala nnyo vibe za Fiki Fameka mpulira nga nina kyensobola okukolako okukola naye era bw'oba olina enamba muŋŋambire ngenda mugamba omuyimbi omulala Kitaka Elijah nina afrobeat size wano nyingi weziti. Omuyimbi omulala Vinka nze banange ndi faani wa Vinka gw'otamanyi era buli ekimutuukako mba nkimanyi mbeera wano nga ninza akayimba kaakaddako. Sure. Fani wa Vinka nnyo. Nedi Kenzo. Nabadde musuubira. Edi Kenzo. Nabadde musuubira oyo. Era obwe ni namba. Nze n'omuyimbi nange omugwe nandyagadde okoleko naye. Gwe nsuubira nti vibe eyinza okuba ennungi. Ani? Papa Misa Kisemakula. Ate nina beat size kankubuulire. Mpitirivu. Papa Misa Kisemakula. Mpitirivu. Mukubire mukko osanga nyajje mulaga mugambe nti papa omwana yagambye no beat yagikutekedde musajja wangu eya Misa kinyina nze nkugamba oziterekawo mama olowooza mba nkola ki wano kwebaka weebase zibeerawo waliwo beat gye nakola yali nga ya remake naye ndowooza Jikube then signing out. Nange yo beat olowooza teri wala.
Mobile wala signing out. Signing out. Tujabaleka nga bahanginga. Kale Cruise exclusive kwetuli era kwetubadde Allen Cruise ge manya mwebale nyumwe bayiredera. For now saga kusoka ko wano musebe bulungi mwelaba. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gyesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola ku wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953. Tewerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto, ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina room ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 073 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.